Ate Matunga agoberera ebiragiro bya mukama we omukyala Speaker Anita Among yeeyongedde okuleeta ensasage mu ggwanga erya Uganda ate yeeyongedde okwesuula mu buzibu ng'agoberera ebiragiro bya Tibuhaburwa olw'ensonga nti Nup evuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ng'ekulembeddwamu omukulu Joel Ssenyonyi n'avaayo n'agamba nti twawaayo ripooti eri Speaker ate ne Kiraaka ku nsonga eza Uganda Airlines okuba nga te bagitebolinga naye ebintu naye ate ye omukyala ripooti eno alabika agiteeka eri gy'ateeka omutwe ku kitanda kye olw'ensonga teyaddamu gitunulamu. Ku Progen Media gwe yonna gy'osinziira okuba nga ate mwattu ku mukutu kwoli nkugamba kimu osookanga no likinga video ate gwe omupya no subscribinga okujjukizaamuko ate mwattu Sheikh amanyiddwa nga Sheikh Luzi yeewayo okuba nga ate mwattu akuyambako ku nsonga ez'enjawulo eziba zikukuttemu ebizibu byonna asobola okukulombereddwa ate mwattu n'otereera bulungi nnyo mukooneko enamba ye weeri awo osobola okuba nga omunnyonnyola biki by'oyitamu ebitali bituufu. Yes, ensonga ziba za mawulire naye ntumira ku baana abali e Jordan, e Qatar, mu Oman, mu Abu Dhabi na yonna gye musinziira fulu tajja tulemesa kola naye nga ye Joel Ssenyonyi alumye ate ejiiko olw'ensonga nti mwattu ripooti gye yawaayo ngeri gyali omukulembeze oba chairman w'akakiiko ako akakosase ripooti eno mwattu Speaker tagitebolinganga ku floor of parliament ate mu mbeera y'okuba nga tagiteekangawo Joel Ssenyonyi yeebuuziza n'agamba nti omukyalo ono yakozesa amaanyi mangi okuba nga asensharinga ate Francis zaake kw'otadde n'omukyala Pacis Namuganza ebintu bino n'agamba nti bo babiteekamu amaanyi mangi naye ebintu ebiyamba eggwanga reports ng'ezo omukyalo ono taziwabudde awoza akyazistadinga akyazeetegereza kyokka ng'obudde buggwayo. Ssenyonyi n'agamba nti ne awadi omukyalo ono bamutulaki gye yafunye okuva wali e Sudan n'agamba nti yafuna reports okuva mu bastaafu oba abakola naye nti omukyalo ono yagula award eno basobole okuba nga bamurecognizinga nga omu ku bakwatiridde Uganda Airlines neba nga ekoze bulungi nnyo. Bino byonna n'agamba nti yabigula era nga embeera Uganda Airlines gy'erimu yeetaagira ddala okuyamba. Ebintu bino byonna n'agamba omukyala Speaker yabirwisiza okuba nga biteekebwa mu nkola naye osobola otuwa endowooza yo wano ku mukutu ogwa Progen Media likinga commentinga era subscribinge.